ate tuwulira of course operation zikyagenda mu maaso n'abantu bafe abalala bali mu kuwambibwa naye engeri bano gye bateereddwa njagadde bajje twagadde boogereko gye muli embeera nga bwe badde nebiki bebamanya ebigenda mu maaso. Adamu Chairperson. Amanya Amaseera Kamba kulira ebya kigogo kulonda olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika ebakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we by the names Sebufu John Mary. Tuba tukomaawo mu mmotoka twalimu bana emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze netubeeramu ne Rema netubeeramu ne Eddie Kayabula netubeeramu ne Robert. Tuba tukomaawo nga tutuuka Empigi netugwa mu road block. We thought it was a normal road block. Netuyimirira okuyimirira netusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola tugamba what have we done nga tebatutuukiza kwogera kintu kyonna ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne bateeka mu drone okutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast. Tuggyako amasimu ne batusiba ne Rema aye ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana aye ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batwawudde n'abasajja ate ne tubeera ffekka. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata batukwata bubi. In fact ate munnaffe Robert yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa nga essimu ye balowooza agigaanidde so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso munaaba mulabe. So ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mu cooperating mwogere byonna byebababuuza. Ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi. Then ne batandika otubuuza amannya gaffe lwaki tuli mu NUP bye twali nabyo ne babituggyako byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga then ne batutwala mu kaseera mwe twali twasangamu abakyala abalala ne tutuula omwo kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki the comfort I have my family egenda kunfeesinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema ne bamutwala for interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless. Tetwalya that day because twali ku tension. Yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera ne bambuuza programs zetulina mu by-election ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo kiki ekiri wano how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi. Ne batubuuza about our families gye twasomera ne batubuuza emirimu gyano tugikola tutya baani abatukulira wano ne batubuuza financial controller yaani ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalulu akaddako strategies gye tulina buli district how do we connect era baani abakola emirimu egya president waffe. So bebadde batubuuza naye ng'ekintu kyetusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abductions zikyagenda nyingi era akalu k'ekawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Kati we ne tubeera omwo mu room ssaawa zabadde nga ziwera 11, 12 kubanga tomanya budde ki. Ne bajja ne batufulumya nze ne Rema was going through a lot of pain. Ne batugamba batwala mu ddwaliro. Ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba. Batusobola kugamba nti ono yabadde ono because twabadde batusibye. Then ne batuteeka mu mmotoka ate ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi. Ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu tebajja bangi. Tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba. Katuba twakatuuka ne ndaba n'omuntu ng'avuze emmotoka yange ng'agireese ekireka. Ne batuggyako statement ne tuwandiika.
naye ate mu kuwandika statement batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende tebagenda tuwa police bond, batugamba tuvuge tugende, naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye baatubuuzizza, tuddeyo tusirike, tetwogera na bamawulire bonna. Second time we batukwata nga tumaze okwogera byonna bye twaliseemu tetugenda kyagala. So that's the reason we twavuddeyo abamu wetuli. Yeah, I'm Marcy Walkamba, head of EMC. On Tuesday this week, we had gone for burial. One of our colleagues by the name Selfu Mary had lost a mother, so we went to Rakai for burial. But on our way back, we found, and we thought that it was a normal roadblock, so they stopped us. We stopped. Only to stop, we found people with guns. They forced us to leave the car forcefully. They strangled our necks, our hands. They pushed us into a drone. There were many drones there and security guards there. They pushed us into a drone, pushing us, slapping us, boxing us. In fact, they were saying, "You are foot soldiers. Why can't you run? Why can't you run?" So we entered into a drone. They covered our faces with black clothes. So we went, not knowing even where we were going that night. They drove for some time. It took long to reach where we are going. Reached. We came out of the car, still we are covered, not knowing where we were going, but there was a lady trying to direct us. So they made us sit on the floor. That's when they started asking us questions. Where are you coming from? They got our contacts, they got our phones, they told us where do you come from. Then they told us to rest, and in the morning they are going to interrogate us. They put us in the room where we found other ladies, about 6 of them. We sat, but we didn't know where we were at that time. So in the morning around 9, they came and picked my colleague for interrogation. She was there for some good time, like maybe 4 hours. When she came back, they also called me for interrogation, but the questions they were asking us, especially me, how did I join Bobi Wine Kyagulanyi, our president? Who connected me to him? Why is it that our president trusted me with that big position in this party? What do we do? How do we connect with other people in different countries and different districts and constituencies? What are our plans for Kawempe North by-elections? Who funds us? Where do we get money that makes us to run? Our financial controller, who heads Buganda? Why is it that many people are joining us, especially the youth? What message do we give them? Our family backgrounds, where we started from, how much do they pay us here? How do we earn a living to sustain our families? All that. So at the end, they told us that when we release you, because one of your colleagues is not feeling well, and we hear anything about what we've asked you, and we get you the second time, you're not going to like it. So yesterday we were there, it was around 5, they came for us. Then they covered our faces again. They pushed us into a car and they drove us, not knowing that we are taking us to Chideka police station. They told us to call one person from our families. After giving us our phones again, they told us, don't call anybody here. Then they recorded a statement from us. But after that statement, because they said that they were going to drive, because somebody brought my car to that police, they told me, drive this vehicle, but don't tell anybody where you are and where you are coming from. So what I wanted to tell you that our colleagues, Rovans and Kayabula, they in Imuya, because that Rovans simulino giweeyo kubanga bamukuba because the phone was busy. Kono zaffe bazitutte zonna already bwe bakwata kyasooka okuggyako is the phone. Muffe tetwamanya kyajjira ne batwala mu drone yaffe y'abakyala. Naye mu kugenda omusajja n'ansamba mugongo bw'ati ndaba oli foot soldier, can't you move? Nali ngenda kwekwa ku bino ebigundi ebateeka ku mugundi ebyo ebikola boda. Omukyala yansindika bw'ati n'enzina emabega kuba nali ngenda gwako wenti. Kati omukyala oli eyanyamba omusirikale n'ansindika bw'ati nemikuba nga nenkonako ekyo kintu ne tugenda mu mmotoka eyo ne batukebera ne tutuula ne batuzaako obukooko ne batukwekako empingo paka ne batuvuga. Vuga ne twetuuka tutategeera because already zaisanjwa zigenda mu nyenge gye bajjanga amasimba tukakoga jump password. Nnyo jump password basobodde accessinga yonna.
kati awo twasobola okulaba ku ssaawa ne tuzijjamu ne tuzibalekerera amasimu gane tugakola ki tugabawa buli omu nga bakubuuza gy'ova gy'osula baganda bo famire kwegamba background yo yonna ebibuuzo ebyaliko ekiro ne batutwala ne twebaka era kono zinasabirawo benkira because nalina complications zange ate sinaawo ddagala ne bampa panado netugenda gyetweyasula gye twasanga abakyala abala ofcourse tosobola kuba tusobola kuba tunokwebaka tukuba kuzibu because you're wondering what is happening awo kati nkera ku makya saabiri oba ssatu obanya you cannot tell the time kwantola masaawa ne tuyingira ne bantwala munda mu room bakubuuza ebibuuzo bakuwa obudde obungi nnyo okukubuuza ebibuuzo naye ebibuuzo bye bakubuuza they use your phone babikola simu yo kakati gwe abakyala mutegese okwekalakaasa ne mwana tetunateeka okwekalakaasa it's a march to parliament mwena kwekalakaasa mugenda kwokya ebintu mwe ng'abakyala because at first saabagambako nti ndi w'abakyala but because they had access to the phone they could see everything ne bangamba oli kakiiko ka byakulonda ate gwe w'abakyala how come bakwesiga abakyala to that extent Kyagulanyi omuyita otya oba Lewis omuyita otya abakulu kubanga bakwesiga byonna I was like nange simanyi maybe olowooza party yali yakavaawo ne batuwa obuvunaanyizibwa awo ne tugenda mu maaso ebibuuzo bakubuuza bingi ne bakubuuza okay mutrainingibwa wa naawe ogenda ku leadership school e Kamoocha ne mbaga leadership school mbadde sinatandika kusoma naye nja kukola ki naye ng'oli leader n'oba nga tonagenda ku leadership school e Kamoocha gyonna gye mutraininga ne ba foot soldier because bakinsistingako nnyo ne mbagamba nze sinaba kugendayo eyo awo ne batandika ebisinga nga babikubuuliza ku simu ono Flavia yaani ono Joyce Baga lwaki ataddiko eno message yaani akola ngaani ne bakubuuza ku Nagudi ne bakubuuza ku Namkyalo Sylvia because they had access on the phone nabalaba buli omu kyabadde apostinga that's why gye bakubuuzaako kati awo nenvaayo nenkomawo awo kola olunaku nafuna ku kadde okulya ku baganda banjuki amaaso gaba mabike nenvulya ku Rovanzi ng'atudde awo ne kayagula by the following day I did not because akola twali twakagenda fena batubuuzaako naye nga buli omu alina amubuuza naye nga mu ekitundu ekimera owulya eddoboozi lya munno mu nyumba omumuli oba mu lumu twali awo nenvaayo ko olubuto lwali lunnuma ne bagaka basoke bayitoona nze ne banzizaayo kati jjo era nenzirayo ku makya ne bambuuza naye jjo nabadde very bad nga siri bulungi yadde jjo kati ne banzizaayo mangu kwabe bampadde ne kyayi baga maybe you give us some hot water nenvaayo ne banziza mu ruumu ne balyoka batwalaani mazenti naye olw'eggulo batukima ye bwe bamututte yaluddeyo kati zaadde bakankuba empiso ne banga temukwambisa ku kabina kubanga ekigere kye kube ku kisambi kuba kabina kannuma baakakubye kati ne bankuba empiso ku kisambi nenzija neneebaka nenfunamuko okulivi because it was a painkiller neneebakamukaawo kati neebase nagenzi nembabuuza bannange abali muli mukyala tanadda akyaliyo olwamaze n'akomawo ne batugamba mujje mwembi tugende tubabuuza ebibuuzo omulundi gumu because nadesewula bulungi nga nsesema ati mubatwemere alina okunkwata kati netujja awo netwatuuse ate batutte mu ndala awo batuweredde ebintu byaffe tetwazemna kusayininga nga wali bwe twayingira twasayininga nga tubiteekayo wadde twasayininze ne babituddiza era ne batuzzaako obukookolo ne batuvuga okuddamu okwekanga bangamba kubira muganda because bakubuuza abantu bakubuuza enamba ya muganda omu maama wo taata wo ne bbaawo so ne bangamba we want you to call your brother we saw he's a doctor and he's the only person they allowed me to call oyo gwe nakobidde ajja atupiikirire yali tannaba natuuka kuba namba etwagireseewo ne bagamba andala n'emmotoka yammeze kasa mukozi wano statement muvuge mugende era ye okunfuna yanzize ku leero ng'okidda ku URA wetwapaakiza sookunze because yabadde ajja on his way coming Wembule ekireka ate abo bo bano bakoze kye bakugambidde mufulume basa ekyazeeko kulaba nga tuli waka twavudde mu ddwaliro naye netugenda ewaka Can you speak some little English, please? I'm Rahma Juma Roa, Secretary for the Women League and the EMC member. On Tuesday night, we're coming from Raka Ishotera, from a burial. One of our colleagues lost her mother. We went for a burial. As we reached Mpiji, it was at around 7:30, 7:40. I could not estimate the right time, but it was around there. There was a roadblock. We thought it's a normal one, the normal jam for every traffic jam.
Then we saw some people came and started knocking our car. They were all dressed in black. They had uniform, the black one. They told us to come out. They were talking in Swahili. So when they saw we didn't respond in Swahili, so they came back to English. Get out, get out. Harishly, so people were there. So many cars were there because it was a jam, traffic jam. So when we got out, you're being beaten. Enter in the car, give them your phone. Before you enter in the car, first give them your phone. So I was beaten at the back because for them they use wires. Even I get a problem with it because it's still painful. When we entered in a car, our colleague never had his phone. I don't know if it had fallen down because when we reached there, they found it. They started slapping him. Where is your phone? Beating him harshly. What is your phone? So they had to transfer us, the ladies, from that car and they went to our car. So I could not tell how did they get the phone because he insisted if it's not down, it's in the car, which we were seated in. So we don't know what happened after. The next thing we knew, as I was going to the drone, someone kicked me down. I'm a foot soldier. I almost bumped my head on this thing they use on the road to put the borders. Yeah, the road notes. Then the traffic officer helped. There's a police officer, and still in black, helped me and pushed me back like this. I didn't knock myself. When we entered in our car, they checked us, covered our eyes. They put the what should I call it? Drone. They put us in a drone and then drove us to a place where we didn't know. Blindfolded until we reached where we didn't know. We get off. We entered inside. Forced us to remove all our passwords in our phones. We restarted. Should not have any password. Then we left the phones with them, and they were online all the time. They have Wi-Fi. The phone can be in airplane mode, but they were online. I don't know how they could do it. Our phones was always on. Yeah, they could always complain, your husband is over calling. Tashima intosofuna y'omusajja omulala because he called so much bad by Najibaba and had to call me. So in the morning, we went to the room where we slept. In the morning, I was picked, asked a lot of questions about the Women's Day. Why are we taking the Women's Day in Masindi? Why do we have an activity on 24th? I was like, we wrote to police. If police does not respond, we will not do that activity. We're waiting for the police's response. Because we saw people marching earlier, we thought it's okay. You can also write and they reply. So that's what I told them. Then they asked me about some names because they were in our groups, the women groups. Whenever they see someone chats with a strong message, they say, who is this one? Who are these women warriors? They want to see the women warriors. I was like, I don't know much about the women warriors because I've just formulated their group. I cannot talk for them. They will first come to me and explain to me what is the agenda, what is protesting vote. So those were the questions they were asking me, and how comes Chabla trusted me so much and Lewis to be on the EMC and still to lead the women. I was like, maybe I have passion for the women. That's why I could answer them like that. Then eventually yesterday I came back, but I was sick. Then yesterday they called me again. I was in a lot of pain with tears. So they didn't take long questioning me. They questioned me for some time. They were like, we take her to our hospital because they have a hospital within. Then they took me to the hospital. They wanted to give me a painkiller injection. I was like, don't inject on my buttocks because it's paining if you cocaine me. They injected it on the thighs. Then afterwards, I was sleeping. They took her. They took long, then brought her back. Then they told us to dress up and we go for more interrogation. From there, that's when we found out they're giving us our bags. And they told us they still blindfolded us and drove us up to Chireka. The only time I get to know that we're in Chireka, when they told me to call my brother because he's a doctor. Call your brother. I called my brother. Before even he could reach at Wembley, they told us to drive off because the Martin's car was already brought to us. They were like, you drive, they'll find you along the way. By the as I was coming, that's why I came so much sweating. Around here, I found the drones and the vehicles again. I felt so bad because even at night I felt to sleep. Whenever I could hear a car, I felt like someone is coming towards home. So when I was coming just along this road, I found them. I had to get off whatever means I was using. I had to foot. Started running like a mad person. I had to buy a Kavera and put in my bag so that they don't recognize me.
because those are not my clothes. I reached at my brother's place. That's where I'm staying for a treatment for now. Okay, naye ensonga eyo okay. Maybe questions. Remember we applied for the wanted Derinya because they called him with some nicknames, then the town Rambuza many Mamujao. So I could not tell which foot soldier. Waliwo omulala gwe baddeyo nayo naye nga foot soldier naye nga tebasobodde kumurecognizinga naye nga mukyala. So bwe mbadde mbabuuza. Mulenzi. Abadde mulenzi? Yes. Mukyala because we were seated. Abadde n'abalala. We didn't say any other woman. But oli abadde mulenzi. They blindfold you. Then after blindfold, can you hear the voice when they're asking him? If Bambuze choose on actually, they take him to another room. So the Bambuze say one. Yeah. Ekintu ekisookera ddala era kye nabagamba ensiri mumanyi w'amateeka bambuuza bakwalesitingako ne mbagamba bambuuza lwaki tebakwalisa mumanyi w'amateeka oba toli mumanyi w'amateeka nga toyina kintu kyonna kye wakiza kikyamu siba lwaki okyokogana bamala singa waliwo ekintu kye tubadde tukola nga mu NUP nti oba kyabulabe twalibadde twetya naye tuli balambulukufu ebintu byaffe byonna byonna tubikola musana kati siraba lwaki weekweka oveeyo oleme kwogera kituufu ate ffe tayogera kituufu abaavuddeyo bannaffe abasigadde tebagenda kuyambibwa ffenna tubonaabona kyekimu tetulina musango gwonna batulwanira nkyukakyuka tulina okuvayo twogere naye bwe baddamu ne batukwata ebyo byabwe efeewaayo dda nga tuli watwagala nkyukakyuka. Mukyala Rema agenze n'ogamba nti babadde tebawulira bulungi bafunye okutubwa ku kusobola okuyamba mu mbeera gye badeyitamu. Weekakasa otya empisa eyo eyakubiddwa mu mbeera gye babadde muyitamu nti ddala badde okufuna bujjanjabi? Sijja kulimba nti oba nabadde nsobola okwekakasa nti kyekiro naye olw'okuba nabadde mpulira bubi bwe bankubye nenzikakanyamu because bangambiddewo it's a painkiller, it's diclofenac. Gye bangambye twabadde mu ddwaliro nga bankubira akacupa ne bakamenya nga nange awo ndaba. So I cannot say bwe kiba nga balina kye bankubye nga kiri mu musayi because nawusire musawo ogamba nti tekino. Naye nga yenye empiso yokka gye bankubiddeyo nga apart from that and Panadol gwe bampadde. Kibuuzo ekisembayo? Biba tebiriyo. So that is the situation we are going through as NUP. Yeah. Bainsistiinze nnyo ku kalulu ke tugendamu aka by-election What are our techniques? What are our techniques? What have we planned? Ne bagamba bagenda kukola embeera yonna era tugamba abantu bonna bagenda mu kalulu especially abavubuka drone zigenda kukwata abantu bangi baagala kuteekawo abantu buli omu asobole okutya naye nga kakalulu ke tugendamu ekawempe that by-election tegenda kubeera normal by-election egenda kubeera lutalo. What are our techniques? Anagenda okufanginga sente tuzijjawa zigenda okwesa mu kalulu ako ye lwaki twawa omwami oyo kanso nga eflag bearer lwaki tetwawa nsereko kale. Okay, maybe say that in English. Yeah, they asked us about what were our plans that we planned for Kawempe by-elections, and basing on their questions and the discussions, they were saying that by-election is going to be a normal by-election. It's going to be war. And they asked me as a chairperson of the election management committee, why did I give council an alcohol card instead of giving Sereko the flag? SG, maybe you can brief us what is the situation in the party looking at all these things happening since they started the abducting, the court and others. Yeah, so friends, you can see what is going on in NUP right now. It's very unfortunate. Many of our leaders, as I speak, are in fear. Some have to change cars. Many of them are not even sleeping at their homes because of the state of panic. Right now, there are some of our comrades who we are looking for. We don't know where they are because yesterday there was a threat that they could be picked up, but we are still trying to call their phones and they are not reachable. We don't know exactly what is happening. So this is the situation
that is ongoing in NUP and in our country, you can imagine these harmless, wonderful ladies who sit on our election management committee, why would they be held in a military facility? Why? And for us, we believe that it was after exposing them, because as you can see, that car had a tracker. So after they realized that the car tracker had pointed out exactly where they were, we believe that is why even that car was removed from that facility, because the car was able to show that they were being held at CMI. Remember, the whole day yesterday we were trying to ask them where these people were, and they kept saying that they did not have them. So it was after the issue of the tracker was exposed that these people at Mbuya, that they came out to say that. But you can see what we've been telling you. These are the things they've been doing to our foot soldiers and many other people that they abduct. They are always asking them, who funds NUP? What is your next plan? What are you planning to do? Why do you have a lot of support? And all those other ridiculous questions they ask. Right now, we are still looking for a head of mobilization, Chairman Nyanzi Fred Sentam. You all know that he was taken away all these days back, the 4th day now. And up to now, his family, his friends, all of us as a party, we don't know where he is. We moved to police stations. We have moved to different prisons. We've moved to different facilities. Our teams have been there, and no one can account for Chairman Nyanzi. And like I said before that, they took away some of the other comrades from Nasana and other places, and the abductions are still ongoing. And of course, like they have said, one of the comrades, Rovans, was severely hurt, his eye. So we know that they must be going under so much torture, and we demand for the immediate release of these our people, because these are not criminals. They did not commit any offense. They have been in detention now more than 48 hours. Chairman Nyanzi, almost twice as much time. And up to now, you know, no one knows where he is. You remember there was even a video which showed while he was being taken away, there was a police van which was scaring away people. There were shootings and all that. So we condemn all these violations that are ongoing, and we pray that the people of Uganda will rise to the occasion and put an end to this madness. Yes, my last in English. One, since you issued 48-hour issue, you as leaders in a party and your comrades in United Forces of Change, these people are continuing to provoke you as opposition. What next? No, that one we shall address it as United Forces of Change. We are still meeting to agree on the other steps. You saw us come together for the prayers. Now we've been informed that these people have sneaked Dr. Bessie at Nakawa to charge him with treason and all that. So the state of impunity is still ongoing, and we are talking amongst ourselves as the Forces of Change to see what next steps we shall undertake to bring an end to this madness. Thank you. Muruganda. Yes, sure. Yabasibo ne banyabo loza mulaba government ya Museveni wetuuse okusobola okuwamba abakyala bwe bati abekitiibwa abatalina musango gonna gwe bakoze, ng'okimanyi bulungi nnyo nti bano ba civilian oba abantu baffe ababulijjo naye ne babatwala Mbuya ku CMI kati gye bayita DIS. Kakati bano babadde eyo, naye singa omukyalo ono kubanga bwe bamukuba ndowooza ne kimuleetera stress n'afuna obuzibu obwo, era tulowooza nti singa si ekyo n'okuba nti tubalabisiza ne tulaga emmotoka eyo tracker nti yali Mbuya, oba oli awo ne bwe twogerera baali badde bakyaliyo, kubanga abasajja be babamba nabo Rovans wamu ne Edi Kayabula nabo tetunabalabako. Chairman Nyanzi gwe basooka okuwamba naye tetunamulabako, naye nga tebanawamba ne Chairman Nyanzi basooka ne bawamba abantu baffe okuva e Nansana n'ebitundu ebirala. So tubanja bano abantu baffe kubanga tebalina musango gwonna gwe bakoze. Naye ekirala tuba tugamba buli lunaku nti bwe tubanga tukoze omusango gwonna, poliisi bamanyi weeri, batuyite ku CID tugende twenyonyoleko. Mu kifo ky'okuwamba abantu, jjo mwalabye families nga ne family ya Maswa Lukamba chairperson waffe wakakiiko ng'eyogera. Kati omuntu bamubuzaawo mu ngeri eyo, kakati tubadde tubagamba buli lunaku nti abalala abatakolera regime ya Museveni bwe banaavaayo nga batandise okuwamba abantu, kati bannansi banaategeera batya
ndono awambiddwa babyakwerinda ono awambiddwa abantu abalala bakyamu. Kati ly'eggwanga lyaffe eryo litambuliramu nti enkya abantu bayinza okuba n'obuzibu n'omuntu era bakubanja ssente oba mwakayanira ki kyonna kyonna ne bajja ne bakuwamba ne bakubuzaawo nga teri ategedde. Abantu ne babeerawo mu kweraliikirira nga babuuza ali ku CMI, ali ku poliisi, ali ku crime intelligence, ali mu ISO, ali luddawa nga teri ategeera kyekigenda mu maaso. So tugenda mu maaso n'okubanja abantu baffe gwe mulamu omukulu. Mu Luganda twavaayo ne twogera ku nsonga, twavaayo ffe ng'abantu ffenna baagala enkyukakyuka mu nsi eno ne tuterawo gavumenti salesale era mwalaba bwe bataale nabo bapanikinga ne baleeta Dr. Besigye ekiwandiiko ekyali kyakumuleeta wiiki ejja ne bakisembeza ne bamuleeta. Tumanyi bulungi nnyo tibali respondinga ku pressure eyo gwe kumuleeta mu civilian court eyo newankubadde Singiza omulamuzi gwe bayita Singiza era yaddamu n'amusindika mu nkomyo. Naye tumanyi bulungi nnyo nti embeera ekyagenda mu maaso ya bunkenke mu ggwanga, bawamba abantu baffe. Lwamu omu n'ababuulidde bw'abadde ajja wano drone zasanzeeyo n'abasajja ba counterterrorism n'ebirala era abadde alina okuva ku piki gy'abadde atambulirako n'atambula ku bigere okutuuka wano. So tujja kuddamu tutuule ng'abakulembeze tulabe ki ekirala kye tugenda okukola kubanga twabagamba tumanyi bulungi nnyo nti badikiteeta bonna bonna bannakyemalira bawuliriza pressure, teri kirala kyonna kyonna kye bawuliriza era kye tugenda kuzaako. Ensonga zino tuzisutte mu kooti nga bulijjo abantu baffe abawambibwa tugenda mu kooti ne tusaba kooti okuyisa ebiragiro bye bayita habeas corpus oba ekiragiro ekikaka poliisi n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna okuleeta bano abantu mu kooti. Era bannamateeka baffe bafunye affidavits ku nganda z'abano abantu be basooka okuwamba enansana twateeka mudda n'olunaku lwajjo tutaddeyo habeas corpus applications z'abano abantu abalala. So twagala bateebwe baleetebwe naye tetukyagamba nti baleetebwe ne mu mbuga z'amateeka kubanga kati amateeka. So twagala abantu baffe bateebwe basobole okudda ewaabwe. Our legal teams have applied